engoye n'ebintu ebirala ebyokweyambisa nga Wakayima byamugamba bimuyita ku nviiri. Mukazi wattu ng'abeera awo kwekomba binkumu na kuyitira mu ngoye zimusajja tabanjika. Mukazi wattu nga leero akunta bukunsi era ng'ayisa bukalu mu bantu. Omukyala kye yakola bubonero buna tweyanziza tweyanzige. Mukulu HP Notre Dame Senior Secondary School ewa muganda nge Isiko kodeyo muna Isiko okoba otya osuukeyo muna ekooki olwo lwaffe lwabasoga koyi nina mukazi wange agenda ku makyadda lwaggulo bubisatu koyi ono omwana wange gyava taddayo ekikola ku muti ekikola kale bakuwa bubonero busatu akakoola k'omuti eri basoma abantu muwe bwino. Omukyala kye yakola kwe kwekwanirayo abasajja baganzi be bamusuulenga omukono ng'alaba Wakayima ayagala kumufuula luziina adde awo ayonke n'ennaku obutaaba. Baana balenzi nga batandika kusambirira amaka ga Wakayima nga badda ne mukatine nga beewogoma. Naye omukwano bwe gwayingira ennyo omukyala mu busomyo kyava ateesa n'abasajja abo Wakayima bamumaze emmere bo basobole okwegazaanya basimbe n'olukokola mu maka ga Wakayima anti bagamba nti awemuke omufu yeeteesa. Omukyala yagamba baganzi be nti Wakayima atega omutego ogw'ekigu buli kiro kumpi n'olusebenju kwasiza obusolo era omutego gwe bwe guba gukwasizza akasolo Wakayima afuluma n'ekisubi ku liiso ekiro n'agutegulula. Kakati bo kye baalina okukola kwe kujjayo ekiro basuule ekintu ku mutego ogw'ekigu gumasuke beggu. Wakayima bw'anaawulira ng'ekigu kye kikubye beggu ajja kusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi afulume mu nnyumba agende ategulula akasolo. Olunaafuluma nga bakuba ku ssekalootera. Baganzi b'omukyala wa Wakayima bwe baawulira amagezi gano ge yali abasalidde nga bamugamba nti teweeruma lulimi leka enjuba egende ewa kyewabonero musanvu tweyanziza tweyanzige. Nantebe oba ssentebe waba mikwano fanizikiramu obudde ow'essetaala omulongo Nakato Plosi aweereza entambula ya 50 eri agenda okuwangula olwaleero. Ezo zo weeziri mutegedde. Regina tugenze gwe namba si yeeyo byewalonze koyi nina mukazi wange agenda njala dda kuse busatu koyi omwana afumise munne naye takaaba busatu lwaki oyogera mpola obonero busatu babukuwe osome bwino. Zolaga omulungi tezirwa ekiro omukyala wa Wakayima kye yalagaanya baganzi be tekyalwa nga kituuka. Mu ttumbi wakati Wakayima agenda okuwulira ng'ekigu kye kikubye ekintu beggu. Ko mukyala we nti mwami ekigu kyaffe kikutte akasolo gira ogende otegulule tetulya amaluma. Ko Wakayima mulinga mwoyo gwe nti bulijjo mukyala wange nga tampita ng'ekigu kyange kibadde kikutte akasolo kati akiyise na kigu kyaffe so nga bulijjo akiyita kigu kyange
gamba anabamu aka Owa tebakusala akabonero akalala bakuwa obubonero bonna tweyanziza. Namba 4 gw'otudde omukulu Kozigwani koyi kankuzina enkwetooloole Regina ekikata kya Lumonde Regina muwa akabonero. Koyi oyanjaza amagalo okuwa eki ekikoola ky'amayumba Tereza ekikoola kya muwogo ekikoola kya muwogo muwa obubonero 3. DJ Patla anyumirwa akatundu k'ebikokyo baganda bange yenna abaana nabanga abuukabuuka n'okubuukabuuka wamasoma bwino. Wakayima kyeyava addamu mukyala we mu ddoboozi eriwulikika n'omuntu ali ebweru nti ekyange ekigu kikuba emirundi 2 era siimukanga sinnawulira nga kikubye omulundi ogwokubiri. Wakayima olwajja ebigambo ebyo mu kamwa baganzi b'omukyala ne basuula ekintu ekirala wansi ne kikuba beggu ko Wakayima nti kati ntegedde mukazi gwe oyagala kunzita abo baganzi bo be bali ebweru oyagala nfulume bakwate eggege eriweddeko amazzi bakube ku ssekalootera tufuuke embuyaga ezikaza engoye olabye okusooba n'otomera eddebe. Mukyala we bwe yalabanga Wakayima amugguseemu n'aseka amakete kyeyava addamu nti ye kituufu bwe lwaki tompa ngoye na bintu birala byakukozesa oyagala mbeere nakifanjagala ng'omukazi omubi ateeyonja. Wakayima bwe yawulira bino muwa obubonero 5. Obukazi bwe baba tubakuwa ngoye nakyo okukoleza ku mugundi bbaawo okumutta. Kale ebigambo bwe bityo bibiri. Mugizi Badiru atumiddeko Kadiba Nyansiyo ne Musawuzi twawula. Yeebale nnyo mwebalire ddala mwenna ababaddeko. Wuliriza tumira Kadiba. Akusookera ddala nsooka okwebaza kojjange musawo Kayonga Saniziri twawula awe buyisa kabuli kaaboko era nga vice chairperson wa Kirumba Sub County sinza kwerabira Reverend Father Kitobana mukulu wa Kaboko Parish wane Father Lutwama awo nalese batumbudde eddoboozi lya radio Vvaawo ku kigo waggulu ne bakutumira nnyo ssebo mulangira nange baagala nnyo sinza kwerabira omwogezi we waffe mwami mujuzi Federico eyampeereza n'obubaka Federico mwogezi weeyo wammwe empologoma yaayo naye nga Musawuzi twawula ayagala nnyo management ya radio Vvaawo tweyanzege HP sooka otumira abalonzi. Okusookera ddala ntumira abayizi bano dada mwenna abantaddemu obwesige okusingira ddala class ya senior 4 ne senior 3 mwebale nnyo mwebalire ddala ntumira director wange wa Notre Dame Mr. Amara Christopher HM Mr. Isco Daniel mwewa ddala Deputy Mr. Gerard n'abasomesa bonna Mr. Mugenyi Yasini asomesa Oluganda n'abantu bonna ab'ekusomero buli amanyi nti alibeeramu anjagaliza ebirungi mwenna mbatumidde bayizi banange bonna bensoma nabo batumidde. Tweyanziza otyo Regina. Okusookera ddala ntumirako maama wange mukyala Makula Margaret omubwati wamu ne tata wange mwami Ssenkumba Emmanuel Kagwe ebyanjiri. Tumirako abayizi ba ku St. Peregrine mwenna okuva ddala ku senior 1 bannaye batumidde nnyo metu nkutumiddeko Askali Kuku. Kale tumira wamma naawe awo. Tumirako abayizi bonna abasomera Katiso City School okuva senior mpaka senior 6 awamu n'omukulu w'essomero Madam Nakabito director wa Superset mwami Mitala ne mwami Wimi mange omukyala nabwo Harriet abantu bonna omusomesa amperekedde Mr. Magembe John wamu ne Mugunyakiramu bannaye baagala nnyo mbaagalira ddala. Tweyanziza gye tweyanziza omujjawuliza twagala kwebaza bannaffe be tutambudde nabannaffe abaguudu Samaritan bannange era waliwo omukyala omulala gwensanze n'aŋŋamba nti mujja kunguzanga ebintu mu Guudu Samaritan bye siina ggula
kuba olumu Akabbiinkano nkeerabira naye ate ngenda okuyingira mu Good Samaritan nga bakutadde kuba mwebale nnyo mwebalire ddala. Good Samaritan supermarket yaffe eri wano ku Erigini Street kizimbe kuliraana wano Radio Buddu. Mujjeewo ate nno ebintu bya ndola. Mukulu Bulime nabadde nkugambye nti Sebulime munoonyeeyo okugabula ngiti agaaga sava agaaga nene agabeera emmanga eri ndawulo ogamanya agaaga nene ago. Mugawe ku babbiinkanyi bano tulabe ensonga nga bwe zinaabeera. Twagala okuddamu okubajjukiza ku lunaku olwa Sande ku Nsanja tugenda kubeera kaliisizaawo n'enteekateeka yaffe eyamuteeseza mmeeme. Mujje kaliisizo tuwayeemu, mujje tunyumye, mujje muteese kozi omulamwa mukulu Ndawula gwe gutya. Omulamwa gugamba nti biki ebivaako obutabanguko mu maka, biki ebireetera obutabanguko mu maka bukosa butya amaka n'ekitundu mwe tuwangaalira. Era abanaateesa obulungi ndowooza engeri omulamwa gye guli ku maka tugenda nabbatwalira ku butabo bw'amaka amasanyufu tububawe mulabe amaka amasanyufu galina kuzimbibwa gatya. Bannaffe ab'ekitongole kya ICHAD bwe baatuwa obutabo obwo mubusome mubutegeera ate mubugabaneko ne bannammwe. Tujja kubaleeterawo bannamukisa mujja kubufuna bwa bwereere naye tujja kuleetayo obutonotono tulabe embeera nga bweneebeera. Njagala kubategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 8 tugenda kubeera wali Embiriizi mu nteekateeka yaffe eya empaka z'akamalirizo Akabbiinkano. Mukuŋŋaane mujje tutikkire Ssaababbiinkanyi ate n'ebigambo ebirala bwe binaabeera. Sirina nnyo ndowooza nsonga ndala, ndowooza kigemuzi wange waali amaze okwetereeza obulungi agasse twagala kaaba mulira bameka nkwagadde kukitegeera. Neyanziza nnyo katusooke tujjewo mulirira Ibrahim okuva ku kyotera Seiti engero teyafunyeewo kaliisizo Seiti. Kaliisizo engero teyafunyeewo ebikoco yafunyeewo 3 obuwangwa n'afunawo 3 bwino n'afunawo 5 n'alondayo kamu omugatte gwa bubonero 12. Kadibanyansiyo ebikoco yafunyeewo 3 engero n'afunawo 9 obuwangwa n'afunawo 6 bwino n'afunawo 4 n'alondayo 6 omugatte gwa bubonero 28. Kati ono ye Kadibanyansiyo ayiseewo. Tusigazizza 2 Sekanjako Achilles owa Notre Dame engero yafunyeewo 9 ebikoco n'afunawo 6 obuwangwa n'afunawo 3 bwino n'afuna 7 ebirondeddwa n'afuna 2 omugatte gwa bubonero 27. Labinyasi Regina ebikoco yafunye 6 engero n'afuna 6 obuwangwa n'afuna 6 bwino n'afunawo 4 n'alondayo 5 omugatte gwa bubonero 27. Twetaaga obbatawulira tutwaleko bonna bali ku bubonero bwe bumu 27. Tweyanze ego batawulira obutawuluzi ekyo ng'oba obuulidde enfuuzi kwennyamira mwana gwe. Mwe muve ku ntebe zino betugenda okutawulula ba mukulu HP ne mukulu Regina tugenda kubatawulira bwe tuti. Mbatawulule ntya kambatawulule bwe nti nina bingi nanti ebibatawulula naye otyo. Regina asoose naawe essaawa 7 ez'ekiro Omuganda obudde obwabuyita ati obubonero 3 okazinda lokasendwire mukulu HP ku ssaawa 10 Omuganda ayita waawa atya 10 ez'ekiro ziyita za kinywambogo za kinywambogo. Tebe Wakayima Omuronda Batutuma Sebo nedda byebibuuzo 2 mbasi batawuludde. Essaawa 10 ez'ekiro ezo zibeera enkoko ez'okubiri. Kinywambogo ebeera ssaawa 11 ey'okumakya. Tugenze ne Nabinyasi Regina
tweyanziza omulungi awuliriza akabbiikano bwe kati bwe kabeera temubaamu kugamba nti kino oba kiri omulungi awuliriza ababbiikani musituke tugende ate tukwatagane bannaffe mu kulundawula bannaffe tubaweeyo ekintu ekyo mwebalire ddala ku lw'abannange be mbadde nabo tugamba ekigambo kimu nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale nnyo.